Mu mwaka guno abavuzi ba pikipiki ezakazibwako erya bodaboda bakewandiisa emirundi gisukka mu 2 nga buli mutenda gwe babadde bamala nga balagira baddemu beewandiise ng'okwakasembayo babadde bawandiisibwa ku bitebe by'eggombolola ezikola ekibuga Kampala wabula n'omwezi teguweze bino nabyo ne bisazibwamu ne babalagira baddemu buto okwewandiisa. Mu nteekateeka empya balagiddwa okuddamu okwewandiisa nga ku mulundi guno buli wa bodaboda kusasula emitwalo 9 okwewandiisa ng'ezasooka okusasulwa tezibalwa. Ng'amyuka Ssenkulu w'ekibuga Kampala David Luyimbazi bw'annyonnyola. Okufuna operating permit I think weetaaga okusasula emitwalo 9 from KCCA. Luyimbazi agamba nti mu kuwandiika kw'ekitongole kiyigiriza okuvuga ebidduka tekwali kutongole era ebyakuvaamu tebibalwa era wano alambuludde nti KCCA kyebadde ekola kubadde kubala bodaboda wabula si kuziwandiika. Registration ya UDISA ya njawulo ku registration naffe gye tugenda okukola. Eyaffe tujja kuba turegisteringa abantu abanakkirizibwa okukola mu Kampala. UDISA eregisteringa abantu abatendekebwa. Luyimbazi alabudde nti ekibuga Kampala baagala abavuzi ba bodaboda omutwalo gumu kanana bokka ne pikipiki 6 ekitegeeza nti buli pikipiki yakuvugibwa abantu 2. Stages zijja kubeera stage nga 4 mu Kampala. Buli stage ngakolebwako aba bodaboda 15 mu kutandika. Beba bodaboda nga 6 n'abakozi abajja okukolerako nga bakola essaawa 8 buli lunaku because twagala kuteekawo shift system. Nga bulimu akola essaawa 8 baleme koowa ate ne batuusako abasaabaze abo obubenje. So aba bodaboda banakola mu Kampala okutandika bajja kutandika mutwalo gumu 8. Era buli omu ajja kufuna special jacket nga eringa ID. Wabula abavuzi ba bodaboda betogeddeko nabo enteekateeka eno bagikubyemu ebituli ne bategeeza nti si bakwewandiisa kuba enteekateeka eno tekyali mu makulu. Akuddamu kwewandiisa tuba tewandiisa omulundi ogusooka tetuba akuddamu kwewandiisa basooka ne batubba emitwalo 6 n'ekitundu. Kati ate bateekewo eky'emitwalo 9 ekyo tukiganye kino kyetwawandiikisa ekya KCCA kyatugambye kyekyo kyetugenda okukomako. Tetujakenda kumakyo bagenja emitwalo 9 mbawandiike tebalina kwe basinziira era nga nze omu kwabo sobola kukkiriza kwewandiisa wadde nga nvuzi wa bodaboda. Abakulembera ekibuga Kampala okubadde Salimu Uhuru meya wa Kampala Masekati bagamba nti okwewandiisa kwandiba nkufuuse katego k'abakulu mu KCCA mwe bayita okusaba ensimbi okumala ebizibu byabwe. Let us assume mbu kituufu waliwo okwewandiisa kirala nkivumirira lwa nsonga emu kifuuse bizinesi babodaboda abasinga bakaaba tewali kyabwereere. Engineer Luyimbazi ayinza okuba nga alina programu zengeze zalowooza oba bano abatekiniko bantu bazibu nnyo nti ye bakewuwe ekimujira mu mutwe n'akikola ki n'akireeta nga bw'akyagala. Lord Mayor w'ekibuga Kampala Saalongo Erias Lukwago agamba nti ebikolwa nga bino eby'okujja ku bavuzi ba bodaboda ensimbi birimu obufere n'okweyagaliza era asabye abavuzi ba bodaboda obutetaba mu nteekateeka eno. Kakati bazunzizza aba bodaboda nga bali mu ddiiru zaabwe. Ebyo nabyo mulaba ddiiru bino bye babaddemu bye babalimba nti muleetera ogobuku muleete bino tubawandiisa nga kese byabwereere muleete ebbaluwa za piso bidiso ebadde ddiiru. Ono agamba nti ekitongole ki KCCA kizze kiragirwa kkooti okuliyirira abantu be bazibajjako ensimbi okuli abavuzi ba takisi n'abalala nga ku mulundi guno baagala abantu ssekinnoomu be babeera bavunaanwa. Njagala kugamba mwami Muteegombo wa UDISA, njagala kugamba mwami Kiyimba, omuganda agamba okalyadda kaddadda ekyo kye bakola basaaga ensimbi bajja kuzisasula ezo mu 6 n'ekitundu kuba zasolozebwa bweru w'amateeka. Richard Mwanje, BBSKATI, Gambuuze.